bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu puroguramu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Muganda wange mwanyinaze ampuliriza era ndaba. Njagala okwebaza ekisa kya Katonda ekikukuumye ng'okyali mulamu. Kituufu tubawo lwa kisa kye, era nkwebaza emirimu gyonna gy'okoze, era nsaba Katonda akwongera emikisa naddala nga weeyongera okwenyigiramu egyo emirimu egiweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Weebazibwe era nkwebaza olw'okwekuumira kweno firiye bien etuwa obubaka obw'essuubi, obubaka obulungamya obulamu bwaffe obw'omwoyo ate era n'obw'omubiri, obubaka obututeekateeka ffe ng'abantu ba Katonda, kubanga buli muntu yenna ali mu nsi yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tusobole okutegeera amazima agatufuula ab'eddembe, naye si ekyo kyokka, amazima agatuteekateeka okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Era nate nga weeteekateeka okufuna Bayibuli yo, ekitabo oba kalaamu, w'ogenda okuwandiika ebigambo bino nga tutambula ffenna mu ky'okuyiga kino, nja kukusaba twewombeeke era weewombeeke tuweeyo okusaba. Katonda waffe ataggwaawo, gwe Katonda ayinza byonna, omuddu wo n'omuzaana wo oyo muwa omukisa, nga sizzaayo omwoyo eri ekigambo kyo. Kitaffe kakituukirire mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era mu ky'okuyiga kye tugendamu, Mukama nga atuwadde omukisa, twagala okutunuulira ekyokuyiga kino ekyokuba ng'omwana, okubeera ng'omwana. Ebigambo bingi Mukama waffe Yesu Kristo bye yayigirizaako ng'alaga ekifaananyi eky'abantu abamussaamu ekitiibwa, abamuweereza era abamukkiriza. Naye ekimu ku bigambo bye yakozesa kye kigambo kino omwana. Ekigambo kino yakozesa ekifaananyi kino ng'alina amakulu mangi g'ayinza okutegeeza. Ebigambo bino tugenda kubisomako mu kitabo kya Matayo essula y'e18 olunyiriri olwokusatu. Era nja kukusaba mu Matayo essula 18 olunyiriri olwokusatu. Naye kale tutandikira ku lusooka, agamba bw'ati nti mu kiseera ekyo abayigirizwa be ne bajja eri Yesu n'abagamba nti, kale ani mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? Ne bagamba nti, kale ani mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? N'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe, n'agamba nti, mazima mbagamba nti bwe mutakyuka kufuuka ng'abaana abato, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo bino Yesu Kristo yabyogera n'abayigirizwa be, naye waliwo ebigambo ebirala bye yali ayogera era wakati mu kibiina ky'abantu ab'enjawulo, era nga n'abaana we bali. Mu kitabo kya Luka essula ey'e18 era tugenda kusoma ennyiriri zino olw'e15 n'olw'e16. Agamba bw'ati nti awo ne bamuleetera n'abaana abato waali okubakomako, naye abayigiriza bwe baabalaba ne bababoggolera. Naye Yesu n'abayita ng'agamba nti,
muleke abaana abato bajje gye ndi, temubagaana, kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omu ggulu, obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Ebigambo bino Yesu Kristo abyogera ng'ali n'abantu ab'enjawulo. Mu lunyiriri olw'17 agamba nti mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. Ebigambo bino lwaki Yesu Kristo yabikozesa? Lwaki mu bifaananyi eby'enjawulo yasalawo akozese ekigambo kino mu maaso g'abantu bano ne mu maaso g'abayigirizwa? Yesu Kristo oba oli awo yalina ekifaananyi nga naffe olwaleero bwe tuyinza okubeera n'ekifaananyi ky'omwana. Weewaawo ennaku zino emirembe gigenze gikyuka. Edda bwe twalinga abato nga twagala nnyo okwambala endabada, era nga bwe tutayambala ndabada baatuyeerezanga n'otuyeereza nti abo bawunya magulu. Nga bw'oyambala empale ennyimpi, ekyamazima obaako ekizibu oba bakulabanga alina ekizibu newankubadde nga walinga mwana muto. Ate kyayitangawo nnyo oba kyayitiriranga bwe yalinga omuntu omukulu ng'ate yayambadde empale ennyimpi. Naye emirembe gigenze kikyuka. Ate kati abantu abakulu be basinga okwagala okwambala empale ennyimpi, ate abaana bo bayayaanira mpale empanvu. Tugambe nti kati abakulu bafuuse bato baagala kutwala kifaananyi kya Yesu Kristo kino kye yali ayogerako. Oba oli awo ekifaananyi kino kiyinza okuba nga tekiri physical oba tekiri mu ndabika. Yesu Kristo ng'ayigiriza ebigambo bino, oba oli awo yalina ebifaananyi eby'enjawulo mu byafaayo. Oba oli awo bye tugenda okutunuulirako, bw'oba osomye mu byafaayo by'abasajja Abayudaaya, mu ngeri gye baatwalangamu oba gye baalabangamu ng'abaana, ti Yesu Kristo ayinza okuba nga yatunuulirako mu byafaayo ebyo. Yesu Kristo ayinza okuba nga yalina omwoyo gw'obuzadde, era Yesu Kristo ayinza okuba nga yalina omwoyo ogw'okulaba engeri gy'ayinza okuyigirizaamu, ng'omuntu ono oba omwana ono kye kintu kye yali alaba kyasobola okusinziirako okuyigiriza oba okutwala nga case study, ng'ayagala ategeeza abantu bano abaali bamwetoolodde era abayigirizwa kiki omuntu asaanira obwakabaka bwa Katonda oba anaayingira mu bwakabaka bwa Katonda bw'ayinza okufaanana. Muganda wange, mwannyinaze atulaba era atuwuliriza, ebigambo bino naffe biyinza okuba nga bye bigambo ebikulu bye twetaaga mu kiseera kino. Naye bwe tutunuulira mu byafaayo by'abasajja bano Abayisirayiri, weewaawo n'amawanga agaali gabeetoolodde, engeri gye baali batwalamu omwana oba abaana oba obuto. Omusajja omu yali rabbi eyawandiika ebiwandiiko bye mu bye tuyita ebiwandiiko by'e Babuloni oba Babylonian Talmud. Yayogera n'agamba nti omwana yalinga entuumu y'ebimuli ebya rose, nti ebyali bivaamu akawoowo akalungi, akawoowo ak'omuwendo, akawoowo buli omu ke yali etaaze okusikako. Era ayongerako n'agamba nti omwana
kaali akabonero ak'okussa ogutaliimu kibi. Kiyinzika okuba nga Yesu Kristo ekyo kyeyali alowoozaako oba oliawo. Naye nti era ajjayo ensonga endala n'agamba nti omwana kaali kabonero ka butonde, a symbol of creation, nti ekintu nga kyakatondebwa kiba tekiriimu kibi. Tugambe emmotoka nga yakakolebwa netekebwamu amafuta tesobola kuvaamu bikka. Etambula eseeyeeya, esobola n'okuyitako awo nga eringa etawulikika kubanga mpya, sisitimu yaayo ekyali. Nti omwana ono yalabibwanga nga tamanyi, nga teyeerowooleza, ng'era tasobola kwawula kirungi ku kibi. Era Yesu Kristo oba oliawo mu byawandiikibwa ebitukuvu bye yawandiisa Musa mu kitabo ky'amateeka essula 11 olunya olw'18 bwe yakuutira abazadde okuyigirizanga abaana baabwe balyoke babeerenga n'emikisa n'emirembe mu nsi gye baali bagenda okuwangaaliramu. Yesu Kristo oba oliawo ekyo kye yali ayigiriza, parenthood mu bwana. Yesu Kristo oba oliawo yali ategeeza era nga mu biwandiiko bino, mu bigambo bye bannyonnyolamu omwana, mu biwandiiko bino bye tugambye the Talmud, Babylonian Talmuds, ebiwandiiko ebyo bikadde bya dda. Naye awandiika n'agamba nti better are the late fruits we ate in our childhood than the peaches we ate in our old age. Nti oba oliawo yali ategeeza ng'ajjayo ekifaananyi kino nti ebibala bye tulya nga tukyali baana oba bye baalya nga bakyali baana bye byali ebibala ebituufu era byali bisingira ddala wala okusinga okusunibwasunibwa kwe baafuna mu biro byabwe eby'obukadde. Kituufu baalyanga naye obukadde tebuyinza kweyagaza nnyo, obuto busobola okweyagaza naye obukadde kituufu ne wabanga bakuwa byonna, bakuvuga ne bajja wano ne bakutwala eri, bakuliisa buli kimu ky'oyagala, bakwambazanga bw'oyagala, naye wabeerawo obulumi bw'oyitamu oba okunyigirizibwa nga waliwo ebikusaaliza, ng'oba oliawo olaba nga waliwo kye waali ekoledde naye nga tokyakisobola kubanga emyaka gyo gikaddiye oba gyakikadde. Yesu Kristo kye yali ategeeza nti naffe oba oliawo tulowooze ku kubeera abaana. Ebyafaayo bigenda mu maaso ne bitulaga mu bigambo bino bye tuyita sacred writings. Ku luno nga tunuulira omusajja ono gwe bayita Rabbi Meir. Rabbi ono yali muwandiisi newankubadde ng'ebiwandiiko bye tebyalikodingibwa mu Bayibuli, naye waliwo observation gye yakola mu biwandiiko bino nti Isirayiri bwe yalinga eri ku lusozi Sinaayi, Katonda ng'ayagala okukola nabo endagaano, ayagala okubakwasa kye tuyita Torah, oba ng'ayagala okubakwasa amateeka, nti ekyamazima omuwandiisi ono Rabbi era yali omuyigiriza agamba nti Katonda oyo ayinza byonna era Katonda ow'ensi n'eggulu bwe yali ng'ayagala okuwa abantu bano amateeka ge okukakasiza ddala nti oba banaagakwata, teyasaba bagalantazi, era nti bwe yasaba bagalantazi
abantu bano ne bagamba bajjajjaffe we bali. Bajjajja bwe bagenda nti Katonda n'abagamba nti bajjajja bammwe nabo beetaaga bagalantas. Galanta yalinga omuyima, yakuteekerako omukono. Tugambe oyagala kufuna loan, oyo yakuteekerako omukono. Naye nti abasajja bano bwe baatwala bajjajja baabwe oba bakitaabwe ne bagamba abo nabo beetaaga abayinza okubeeyimirira. Ne bagamba tukoze tutya? Ne baddamu ne bateesa ne bagamba ti tulina muno bakabona, tulina ne bannabbi, bano be tuba tuwaayo. Era nti bwe baba batuusa mu maaso ga Katonda, Katonda n'abagamba nti bano tebasobola kubeera bantu ba galantas ku ndagaano gye njagala okukola nammwe, kubanga nabo balina ensobi. Kati ate omuntu alina ensobi ate abeere galanta, kiringa omuntu nga already alina omusango mu kooti ate n'omuleeta ate yaaba akweyimirira mu kooti. Ekigambo ekyo tekiba kyangu. Abayisirayiri ne bagamba nti kale katutwaleyo abaana baffe babeere abayima baffe. Nti mu maaso ga Katonda abaana bwe baatuuka nti Katonda oyo ayinza byonna n'addamu n'abagamba nti mazima bano be bayima abatuufu, era nja kukola nammwe endagaano. Ku lwammwe, ku lw'abano nja kubakwasa endagaano yange. Ebigambo bino bwe tubanga tubyetegereza bulungi ne tubegeraageranya n'ebyawandiikibwa bya Katonda, bwe tuba tusomye mu kitabo kya Kubala essula 14 olunyiriri olwa 22 okutuuka ku lwa 24, waliyo ebigambo bino mu kitabo kya Kubala essula 14 olunyiriri lwa 22 okutuuka ku lwa 24, agamba nti kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10 ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajjaabwe. So tewaliba ku abo abanyooma n'omu aligiraba. Olwa 24, naye omuddu wange Kalebu, kubanga ye alina omwoyo omulala mu ye, era ye angoberera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu, n'ezzadde lye lirigirya. Olwa 29 okutuuka ku lwa 3 ayongerako ebigambo bino nti era emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abo bonna abaabalibwa ku mmwe ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali, abaali baakamaze emyaka 2 n'okukirawo abanneemulugunyiza, mazima temulituuka mu nsi gye nayimusiriza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune ne Nuuni ne Yoswa mutabani wa Nuuni. Nti naye abaana bammwe abato be mugambye okuba omunyago, tuli ku lwa 31, okuba omunyago, abo ndibayingiza, nabo balimanya ensi gye muganye. Ebigambo ebyo ng'obigeraageranya n'omuwandiisi ono Rabbi mu biwandiiko bino ebya Talmud, ebigambo bino bigatta okutegeeza kw'ekigambo kya Katonda, kubanga bwe tutunulira abaana ba Isirayiri nti ekyamazima abantu abakulu bonna tebaatuuka okuggyako famire ya Kalebu.
be bayingira mu nsi ensuubize, era nti n'abantu bonna abaali basukka emyaka abiri n'okweyongerayo nabo tebaatuuka mu nsi nsuubize, bonna baafiira mu ddungu, wabula Kalebu n'ennyumba ye ne Yoswa be baasikira ensi eyo n'abaana abaali wansi w'emyaka 2. Kiyinzika okuba nga kituufu, naye tweyongerawo okutegeera lwaki Yesu Kristo akozesa ekifaananyi kino eky'omwana. Mu biwandiiko ebirala, ebiwandiiko bino bye bayita sacred writings, mu Midrash ekigambo ekyo oba ebiwandiiko ebyo, nti yali ayogera ku baana, naye nga agamba nti abaana ke kamu ku kabonero akalaga okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu. Era agamba omusajja ono Rabbi Juda alina ebiwandiiko bino byawandiika n'agamba nti ekyamazima laba Katonda akkiririza nnyo mu bwana, era nti ekiseera bwe kyatuuka abaana ba Isirayiri okutwalibwa mu bunyage bw'e Babulooni, Kabaka Nebukadduneeza ng'abawambye, nti yasooka n'awamba abakulu bw'abatwala be baatuulanga ku lukiiko olwa Sanhedrin ne batwalibwa mu buwambe, nti Omwoyo Omutukuvu teyagenda nabo, yasigalayo ku Sayuuni ku lusozi olutukuvu. Era nti bwe yatuuka bwe baanona bakabona n'abakuumi baabwe oba n'abalabirizi, era nti Omwoyo Omutukuvu teyagenda nabo mu Babulooni, yasigalayo mu Sayuuni. Naye nti enyiike n'enzikiza n'okutyoboolebwa kwatuuka ku kibuga Sayuuni, nga ekitiibwa kyakyo kikivuddeko, ng'ekitiibwa kya Katonda kikivuddeko, abaana abato bwe baatwalibwa mu bunyage. Ekyamazima bwe tuba tusomye ebigambo mu kigambo kya Katonda ekitukuvu mu kitabo ky'okukungubaga essuula esooka olunyiriri, tugenda kusoma olwokuna n'olwokutaano, waliwo ebigambo bino ebikulu bye tuyinza okuggyayo olw'amakulu g'ebigambo bino ddala, ng'ayogera annyonnyola ekigambo omwana n'obuzito bwakyo. Agamba nti amakubo ga Sayuuni gakaaba, kubanga tewali ajja eri okukuŋŋaana okutukuvu. Emiryango gye gyonna girekeddwawo, bakabona be basinda, bawala be baliko obuyinike, naye yennyini abalaagalwa. Abalabe be bafuuse omutwe, abamukyawa balabye omukisa, kubanga Mukama amubonyaabonyezza olw'olufu lube lw'ebyonoono bye. Abaana be abato bagenze kusibibwa mu maaso g'omulabe. Nti enyiike yajjula mu Sayuuni, okukaaba ne kubeerawo, ekizikiza ne kikwata, kubanga baatwala abaana ba Sayuuni ne babatwala mu bunyage bw'e Babulooni. Nti ekitiibwa kya Katonda awo we kyagenda, Sayuuni neggwako ekitiibwa kya Katonda ne kifuuka ng'ekifo ekirala kyonna. Oba oli awo abaana bano bwe baagenda n'ekitiibwa kya Katonda bwe baatuuka eyo be baakola ebikulu, kubanga Kabaka Nebukadduneeza bw'atuuka nti mu mwaka gwe ogwokusatu kabaka ono asalawo n'atumya ku baana b'Abayudaaya, era n'atumya abamu ku abavubuka bano be yatumya baali baana myaka 15, 17. Era agamba mu Danyeri essuula esooka olunyiriri olwokusatu
tugenda kusoma olwokusatu n'olwomwenda. Agamba nti kabaka n'agamba Aspenazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana ba Isirayiri ab'omu zzadde lya kabaka ery'abakungu n'ery'abakungu abavubuka abataliiko bulemu, wabula ab'amaaso amalungi era abategeevu mu magezi gonna. Ebigambo ebyo bigambo bikulu, bijjayo ekifaananyi nti bwe baatuuka, bwe baagenda mu Babuloni, ekitiibwa kya Katonda ne kigenda nabo. Tugenda kukiraba. Olw'omwenda lugamba, olw'omwenda agamba nti ne Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Ekisa kya Katonda kyali ku Danyeri ng'omwana, kubanga ekitiibwa kya Katonda kyali ku ye, n'Omwoyo Omutukuvu yali wamu naye. Olw'15 kyava agamba nti awo ennaku 10 bwe zaggwa, amaaso gaabwe ne gafaanana bulungi era baali nga bagezze omubiri okusinga abavubuka bonna abaalyanga ku mmere ya kabaka. Lwaki? Kubanga mu mwoyo gwabwe, mu mwoyo wa Katonda eyali ku bo ng'avudde mu Sayuuni azze ku baana bano abali mu Babuloni, ekitiibwa kya Katonda nga kibatuddeko, Danyeri yateesa ne banne ne bagaana okulyanga ku mmere ya kabaka, naye ne basaba babawe amazzi n'ebijanjaalo. Oba oliawo omwoyo yebalungamye okukola ebintu ebyo ye, kubanga yali ku bo, baali baana. Olunyolo lwa 18 okutuuka ku 2 kyava agamba nti awo ennaku bwe zaggwa, kabaka ze yagamba okubayingiza, omukulu w'abalaawe n'ayingiza mu maaso ga Nebukadduneeza kabaka, n'anyumya nabo ne mu abo bonna ne batalabika, ne mu abo bonna ne mutalabika abaalinga Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya, kyebaava bayimirira mu maaso ga kabaka ne mu buli kibuga eky'amagezi n'ekyokutegeera, ne mu buli kigambo eky'amagezi n'ekyokutegeera. Kabaka kye yabuuza, yalaba nga basinga emirundi 10 abasawo n'abafumu bonna abaali mu bwakabaka bwonna. Ebigambo bino nti abaana bano baapuruvinga okubeerako omwoyo wa Katonda. Lwaki? Kubanga omwoyo wa Katonda yagenda nabo mu bunyage. Wulira, nga tuyiga ebigambo bino, waliwo ekifaananyi ebyafaayo kye bitusiigira. Waliwo ekifaananyi Bayibuli kyetuwa. Yesu Kristo alina ekifaananyi kyatuwa, agamba nti tulina okuba nga abaana bano abato, kubanga nti ekigambo kye kikulu. Agaye bwe tutakyuka kufaanana nga abaana bano abato, obwakabaka bwa Katonda maneyane nye. Omwana Yesu Kristo gw'ayogerako, ayogera ku kukyuka. Bw'agamba nti bwe tutakyuka, ekigambo ekyo mu Luzungu kitegeeza conversion. Okukyuka, tulyoke tufaanane ng'omwana ono muto. Ekifaananyi ekyamazima ffenna twakolebwa mu kifaananyi kya Katonda, naye tetuli ba Katonda nedda. Tuli kifaananyi kya Katonda, tutwala engeri y'obwa Katonda. Naye nti Yesu Kristo bw'agamba nti bwe tutakyuka, nti ffe mu myaka gyaffe, oba tuli myaka 6 oba tuli myaka emeka, naye nti bwe tutakyuka kuyingira mu ngeri ng'ey'omwana omuto, si kubeera baana bato, naye okuyingira mu ngeri ng'ey'omwana omuto. Ekigambo ekyo kye kigambo ekikulu
Yesu Kristo kye yagamba nti bwe tutakola ekyo tetugenda kuyingira era tetugenda kulega ku bwakabaka bwa Katonda. Naye ebyembi mu Luka essula 18 olunyolo 15 n'olw16 nti bwe baleeta abaana abato ate abayigirizwa be ne babajunga era ne bababoggolera. Naye Yesu Kristo agamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi, kubanga abalinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe, obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Makulu ki ge tutegeera mu kino? Pawulo bwe yali ayigiriza mu kitabo ky'Abakolinso essula 14 olunyiriri olwa3. Bakolinso essula 14 olunyiriri olwa3. Bakolinso ekisooka essula 14 olunyiriri olwa3. Waliwo ekigambo kyayigiriza mu mbeera efaanana bwete. Oba oli awo twongere okutegeera ekigambo kya Katonda. Olunyiriri lwa2 agamba bw'ati nti abooluganda temubanga baana bato mu magezi, naye mutima mubeerenga baana bawere, nti naye mu magezi mubeerenga bakulu. Omuntu omukulu abeera n'okutegeera, naye Pawulo atuwadde amagezi nti wakiri mutima tubeerenga ng'abaana abato. Ettima likiikirira buli kikolwa kyonna eky'obubi. Ettima likiikirira buli nteekateeka yonna etajja mu maaso ga Katonda. Nti bwe wabeerangawo embeera ezifaanana bwe zityo, wakiri tubeerenga ng'abaana abato, obutakikola n'obutakirowoozaako, kubanga omwana omuto tamanyi kibi, ye buli kimu kyalaba kirungi gy'akola ki gyali. Pawulo yali ayigiriza ebigambo bino. Kituufu ayina ebigambo ebirala bye yeeyigiriza mu Bakolinso ekisooka essula 13 olunyiriri olw'11. Bakolinso ekisooka essula 13 olunyiriri olw'11 ayogera ebigambo bino, agamba nti bwe nali omuto nayogeranga ng'omuto, nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto, bwe nakula ne ndeka eby'obuto. Ebigambo bino ku lwaki Pawulo abyogera? Atuyigiriza naye nga tajjaawo kifaananyi kiri Yesu Kristo kye yayigiriza nti bwe mutakyuka kufaanana ng'abaana bano abato. Kubanga omwana omuto Yesu Kristo yamulabamu engeri ey'enjawulo. Yesu Kristo alaba essuubi mu mwana omuto ng'okuva ku luberyeberye. Yesu Kristo alaba essanyu mu baana abato. Yesu Kristo alaba obusika mu baana abato. Ekyamazima nti omwana kye kintu ekyegombebwa era ekintu ekisanyukirwa naddala mu bafumbo. Newankubadde ng'oluusi bangi abatali bafumba abazadde abaana, oba oli awo kyetuva tufunye engeri ezitategeerekeka mu baana. Naye Katonda enteekateeka ye yali yatwala ekifaananyi eky'omwana okubeera omukisa mu maka. Bwe yali nga atonda Adamu ne Kaawa yabagamba muzaale mwalenga. Kitegeeza nti baali balina okuzaala abaana, n'abaana baveemu abaana. Kifaananyi kyalinga kibi nnyo omukyala okufumbirwa n'atasobola kuzaala mwana. Era tulaba nti Kaana muka Erukaana bwe yatuuka ekiseera ng'alaba munne azaala kumpi buli mwaka oba buli luvannyuma lwa myaka 2, naye ng'ate ye tazaala, nti kyamutwalira ekiseera n'atuuka okusiiba n'okusaba asobole okufuna ezzadde. Nti era bwe yalifuna n'asanyuka.
kitegeeza nti omwana kaali kabonero ka ssanyu era kaali kabonero ka ssuubi, kaali kabonero ka butebenkevu mu maka. Ibulayimu yatuuka n'agamba Katonda nti kituufu tutambudde naawe, ndi mukwano gwo, emyaka gye gino gigenderera, ndi mu myaka 9+, naye ddala ddala mu myaka gye ntambudde naawe newankubadde natandika olugendo nga ndi mukulu, tondaze kisa kyakubeera na mwana anansikira. Ibulayimu yali akaabirira musika era n'agamba nti Eriyeza ono y'anaabeera omusika wange. Katonda n'amuwa amawulire amalungi ag'essanyu nti nedda, naye omwana aliva mu ntumbwe zo yajja okubeera omusika. Ebigambo bino nga tujjayo amakulu g'omwana nti omwana kyali kintu kya muwendo nnyo mu maka naddala mu biseera bya Isirayiri. Ne mu biseera bino abantu bangi banoonya abaana, abamu ne bagenda okweraguza, abamu ne bagenda okugula amafuta ag'omuwendo, abamu ne bakola ebyobulogologo basobole okufuna ezzadde, abamu nga banoonya ezzadde basobole okunywera mu maka, kubanga omwami amugambye nti bw'otazaala ngenda kufuna omukyalo omulala gwe nkugobe. Abamu banoonya ezzadde si lwa kubanga nti oba ki, naye kubanga banoonya musika. Abalala banoonya ezzadde naye ate abalala nga banoonya kye banaawaayo nga saddaaka basobole okufuna ebyo bye beetaaga. Yesu Kristo oba oliawo si kyekifaananyi kye yali alina. Yesu Kristo yalaba omwana nga wa muwendo nnyo mu maka, naye si mu maka gokka, naye ne mu bwakabaka bwa Katonda. Era Yesu Kristo okujjayo ekifaananyi kino eky'obwana nti yalinga abantu abamwetoolodde, mwalimu Abafalisaayo, mwalimu abawandiisi n'abantu Abayudaaya. Bwe baavangayo yabagambanga ku byabwakabaka bwa Katonda, naye ye nga bamugamba nti ffe tuli baana bajjajjaffe Ibulayimu. Naye ng'ate ye Yesu Kristo abagamba nti mulina okubeera abaana ba Katonda. Bo nga bamuwoleza kimu nti ffe tulina jjajjaffe ani Ibulayimu era tuli baana ba Ibulayimu. Bw'oba osomye mu Yokaana essula 8 olunyiriri lwa 3:9 Yesu Kristo ayogera ebigambo ebyo, boogera ebigambo ebyo abasajja bano. Yokaana essula 8 olunyiriri lwa 3:9. Ebigambo bino ku lwaki tubijjayo okutegeerera ddala amakulu Yesu Kristo ge yali ategeeza bwe yali ayogera ku kifaananyi ky'obwana, nti oba oliawo si endowooza gye twali badde nayo bwe tuba twogera ku mwana. Yesu Kristo yalina enteekateeka ey'enjawulo mu kifaananyi ky'omwana. Olwa 3:9 agamba ki? Agamba nti ne baddamu ne bamugamba nti nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti singa mubadde baana ba Ibulayimu mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Lwaki? Ku lwaki? Ibulayimu y'omu ku baakyuka. Yesu Kristo wali atugambye nti bwe mutakyuka kufuuka ng'abaana bano abato oba kubeera ng'abaana bano abato. Ibulayimu ye yalaga akafaananyi ak'obukyufu akatuufu oba ekifaananyi eky'obukyufu obutuufu, si nga bwe baali balowooza, kubanga ye musajja gwe baagamba okulekawo amaka ge nga Katonda yamulagira n'atambula mu bufunze, nti yali muwulize nnyo n'okusinga bano abaali balina endowooza nti ffe tuli baana ba Ibulayimu. Yesu Kristo yayagala ekifaananyi ky'obwana mu bantu bano nga balina okubeera abakyufu oba okubeera abawulize eri ekigambo kye. Yesu Kristo alina ekifaananyi ekirala ky'atuwa, kye kifaananyi ekiri mu Yokaana essula esooka olunyiriri olw'12 n'olw'13. Ayogera ebigambo bino nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda,
be bakkiriza erinnya lye, abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kituufu oli mwana ne kitaawo gy'ali, oba kitaawo bamuziika wali? Oli mwana ne maama wo gy'ali, oba bamuziika wali? Naye Yesu Kristo bw'abanga ayogera ku kigambo kino eky'omwana, waliwo engeri ey'enjawulo gy'atuyingiramu nti tukyusizza siteetasi yaffe, tetukyali bano abazaalibwa omusaayi n'omubiri, naye nti abo abaazaalibwa Katonda. Ayongerako olw'13 nti abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Nti okufuuka okukyuka okubeera ng'omwana, Yesu Kristo yali ategeeza abantu okuyingizibwa mu bwa Katonda. Mujjukire Yesu Kristo naye yali mwana, yaliko omwana mu myaka, naye nti bwe yakula, Bayibuli egamba nti ne yeeyongera ng'akula mu magezi, naye ng'akula ne mu kisa mu bantu ate era ne mu maaso ga Katonda. Nti ekigenda okutusaanyiza obwakabaka bwa Katonda kufuuka ng'abaana. Okufuuka ng'abaana kye kigenda okutusaanyiza obwakabaka bwa Katonda. Naye kino nti tukiyingiramu mu buwulize, mu bwetoowaze. Yesu Kristo yali ayagala embeera ey'essanyu erabikire mu ffe nga ye omununuzi azze mu bulamu bwaffe. Oyo yali ayagala ffe tubeere nga tulina omuyima omutuufu, nga ffe tuli baana ate nga ye mwana omuberyeberye, nga singa nga baagala omutango olw'ekibi kyaffe oba baagala omuwendo gwonna oguyinza okusasula ekibi kyaffe, nga ye ng'omwana atusasulira kubanga ye mwana omuberyeberye, naye ng'asasulira abantu abateerowooleza mu busobozi bwabwe, kubanga n'omwana omuto aba teyeesobola, aba dependant eri muzadde we. Omwana omuto abanga muzadde we yamulowooleza, kyava yatuyigiriza nti mu ssaala ya Mukama waffe ng'agamba nti musabenga bwe muti, nti kitaffe ali mu ggulu, mu bufunze nti walina okubeerawo dependency ey'enjawulo eri abantu bano abakyuse, nti kyavaga nti bwe mutakyuka kufuuka ng'abaana bano abato, kyekifaananyi Yesu Kristo kyatwetagamu conversion. Era kubanga nti bwe tukyuka ne tufuuka ng'abaana abato, agambye nti obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwaffe. Mu bulamu buno ng'otambula olugendo, kituufu osobola okukolerera obugagga, osobola okukolerera emirembe, naye ekisinga obukulu kwe kukolerera obwakabaka bwa Katonda. Lwaki? Yesu Kristo kyagambye nti tulina okufuuka ng'abaana abato. Njagala okusembyayo ebigambo bino biri mu kitabo kya Bebbulaniya. Bebbulaniya essula 4 olunyolo lw'14 kutuuka ku 16. Ayogera ebigambo bino, agamba bw'ati nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu, Yesu omwana wa Katonda. Ekigambo ekyo kyandalining, tunywezanga okwatula kwaffe, kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe, naye eyakemebwa mu byonna bumu nga ffe, so nga teyalina kibi. Kyava agamba olw'16 nti kale tusembererenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe twetaaga. Ekigambo kino nti Yesu Kristo bwe tukkiriza ne tufuuka
ne tufuuka ng'abaana ne tumubeera bawulize gy'ali ne tumugoberera nti mweteefuteefu n'okutufuukira kabona asinga obukulu nga bwe yali omwana naffe atuwolereza ng'abaana naye abaana abakkiriza ekigambo kye. Agamba temuliiko kye muyinza kukola nze wessiri. Mwe muli mikwano gyange bwe muwulira ebigambo byange bwe mukola ebigambo byange ye Yesu Kristo yatukowoola tubeere abaana okuba ng'omwana nga tufaanana Yesu Kristo kubanga bwe tubeera abaana tubeera basika ate abasika wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Eyo yenteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo, yenteekateeka ya Katonda eri obulamu bwange. Era gye nkwagaliza okutandika olugendo olw'okufuuka omwana mu maaso ga Katonda. Obeera omuwuliza eri ekigambo kye, eri amateeka ge n'emirembe gye gyeyongera eri obulamu bwo mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Katusabe. Katonda waffe ataggwaawo, obuyinza tebuli mu mikono gyaffe okufuuka abaana, naye omwoyo oyo asobola okutufuula ekyo. Omukisa omuntu oyo mwannyinaze muganda wange abadde awuliriza ebigambo bino era ng'atulaba ku 3ABN, omuwa amaanyi ag'okukkiriza ekigambo kyo ng'akitwala ng'omwana omuto, kubanga omwana omuto bamulagirira bulagirizi ekkubo ly'alina okutambuliramu. Tujjeemu obukakanyavu, mujjeemu obukakanyavu, naye emirembe gyo gijjule mu bulamu bwaffe, essuubi liddewo, Katonda waffe n'essanyu mu bulamu bwaffe, kubanga tukukkiriza okuba ng'abaana mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Kwagaliza emirembe gya Katonda era Mukama abeere naawe.